n'entambula Gen Katumba Wamala okutta ssaako n'okubbisa eryanyi ku ezzeemu mu Kkooti okuwulira omusango okugezaako okutta minisita w'ebyenguudo n'entambula Gen Katumba Wamala okutta ssaako n'okubbisa eryanyi ku ezzeemu mu Kkooti enkulu ewozesa kalintalo mu Kampala. Abavunaanibwa misango gino bali Omukaaga nga bagambibwa okubeera bammemba b'akabinja k'abatujju okuli Muhammad Kagugube, Kamada Walusimbi, Sirimani Kisambira, Abdulaziz Ramadhani, Drunku, Abibu Ramadhani Marijani ne Muzaifa Wampa. Leero abawaabi ba gavumenti okubadde Joseph Chomhendo ne Marion Ben Bera baleese abajulizi basatu mu kkooti eno ebadde ekubirizibwa abalamuzi okuli Dr. Wilfred Nabisinde, Susan Yokalanyi, Richard Wejulin Wabwire ne Vincent Wagona. Abajulizi bano okuli we-13, 14 ne 15 bagamba nti baali ku dduuka ly'ebizimbisibwa erya Cheap Hard Ware Nansana ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gw'okutaano mu mwaka gwa 2019 abazigu bamali bakuba masasi mu kugezaako okubba nti era baafuna ebisago mu mbeera eno. Bano obujulizi babadde bawaabwe bw'omusango gw'okubbisa eryanyi oguvunaanibwa abantu omukaaga abagambibwa era okwenyigira mu bulumbaganyi bwakolebwa ku Gen Katumba Wamala omwafiira ne muwala we gwe yali naye Brenda Nantongo awamu ne ddereeva we Sergeant Aruna Kayondo. Bano era bavunaanibwa omusango gw'okubeera abatujju awamu n'okuwa obuyambi mu bikolwa eby'obutujju. Omusango guddamu olunaku olw'enkya. Aniti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.